Ttabamiruka wa NRM yasembye Pulezidenti Museveni addemu avuganye. Essira alitadde kusitula Byanfuna. The economy of the brain and the skills of the hand. Akalulu kabadde nkalu amonga aleebezza Kadaga. Kiwanda yegasse Kasolo bamegge Kalangwa. Abazigu abaakwatiddwa mu kutemula omusuubuzi balaze ab'ebyokwerinda bwe baakikola. Eyali alina okukwata ssente yali ani? Nali manyiko babiri, Ivan ne Kiwanda. Kankwese gamba nti tubisazizaamu. Minisita Mayanja asazizzaamu ebyapa 3 ku ttaka erikaanirwa e Bulindo. Abatuuze basanyufu. Ebyempewo ebya mizimu kigambe ghost titles. Kale omulabi waffe nyongera okwaniriza n'okubuuzaako n'okwebaza okuba nti okalidde katutandika okunyumya agataliiko nfuufu. Tutandise ne ssentebe ow'ekibiina kya NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asuubizza nti mu kisanja ekiddako ebyenfuna byakukula okutuuka ku buwumbi 1,000 obwa ddoola nti era Uganda yakutuuka mu lusse lw'amawanga gannaggwadda kiyite upper income status. Kuza tano ez'okumakya ssentebe w'ekibiina ky'NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuse ku kisaawe Akalulu ne Maama Jendi Kata Museveni okwetaba mu Ttabamiruka ow'ekibiina ky'NRM bwe bagenda okulondera abakiise b'olukiiko olufuzi olw'oku ntikko olwa Central Executive Committee. Ayaniziddwa abakulembeze ba SEEK abaliko Ssaabawandiisi w'NRM Richard Todong, akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Odoi n'abalala. Ssaabawandiisi Todong ayanjulidde abakiise ebyasalwawo ku Lwomukaaga mu lukiiko lw'abakulembeze b'NRM olwa NEEK nga muno mulimu okukakasa Pulezidenti Museveni okuyitawo nga tavuganyiziddwa ku bifo biri okuleeta ssente w'NRM ate n'okukwatira ekibiina bendera mu kulonda ku bwa Pulezidenti omwaka ogujja. National Executive Council strongly endorsed and recommended His Excellency General Retired Yoweri Kaguta Museveni as the NRM presidential flag bearer. Ono akulira akakiiko k'ebyokulonda Tango Odoi ayanjudde erinnya lya Pulezidenti Museveni ku bifo byombi olwo n'awa omukisa abakiise nabo okusalawo oba nga ddala Museveni agwanidde okufuna ebifo ebyo. I now present the candidate Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, who sailed through unopposed for presidential flag bearer for the NRM party to the National Delegate Conference. Those in favor, stand up, say aye, to the contrary, no. Bwana bali kwekutulamu bakakasizza Museveni ti yekka gwe balinamu essuubi era ne bamukakasa ku bifo byombi. Tangazeeko okwanjula Haji Moses Kigongo nti ono yayitamu nga tavuganyiziddwa mu kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'NRM asooka. Those in favor, stand up, say aye, to the contrary, no. Museveni ayogeddeko eri abakiise era bw'atyo n'abeebaza okumusigisa ebifo byombi. I also thank you very much for electing me as your flag bearer for the presidential contest. Ategeeza nti azina ekitabo ekirimu kalonda yenna NRM gwekoze okubula yakwata enkasi mu mwaka gwa 1986. Museveni agamba nti eggwanga lisanga ku ttaka ng'ebyenfuna bidobonkanye naye kati likuze kumpi buli kimu. When we came in, we knew exactly what to do. And that's why the economy of Uganda has recovered. Agamba nti asobodde okutumbula ebyobulimi naddala okulima emmwanyi, amajaani n'ebirime ebirala so nga gavumenti yasobola okulinnya ku nfeete amagendo. But we also defeated magendo, smuggling,
Kiwanda, foreign currency, black market, okusamula, speculation. Annyonnyodde nti abazungu baleka abasomeseza abaddugavu nti ebirime byokka bivaamu ssente okuli emmwanyi, amajani n'eppamba, era yasigala yeebuuza nti ate ebirime ebirala nga muwogo, amatooke, kasooli lwaki tebirimibwa ne bitundibwa, era bw'atyo n'akyusa endowooza y'abantu n'atandika obbakubiriza okulima emmere eno nga yakutunda. Cassava is becoming a very big cassava cash product. Milk, beef, bananas, fruits, vegetables. Ku luuyi olw'okulonda, Mwai Museveni ategeeza nti abazungu baali tebakirengerawo nti amata, ennyama n'enva endiirwa nayo bivaamu ssente era bannayuganda babifunye mu byansuso. Ku luuyi lw'amakolero Museveni agamba nti Uganda esobola okwefulumiza ebyamaguzi byayo okuviira ddala ku ngoye n'engatto, so nga kati n'obuyiiya bweyongedde nga Uganda kati yeekolera bbaasi ezitambuza abantu baayo. Ebyenfuna byeyongedde nga kati biyimiridde ku buwumbi 69 obwa ddoola, era gavumenti eruubirira okutuuka ku buwumbi 100 obwa ddoola. From 66 billion to 500 billion in the next few years. Wano eggwanga lijja kuba livudde mu lusu lw'amawanga agali yaddeyaddeko lituuke mu lusu lw'amawanga gannaggwa dda. We are targeting becoming a high middle income country of $500 billion in the next few years. Museveni agamba nti bino byonna bijja kutuukibwako ng'eggwanga ttebenkevu era n'alabula nti tajja kukkirizibwa kutabangula ggwanga lino. This is very important. And we should not allow anybody to disturb our peace. Museveni ategeeza nti Uganda okuyingira mu lusu lw'amawanga agali mu lusu lwago gannaggwa dda, gavumenti yakwongera ku bungi bw'amasannyalaze, okuzimba enguudo ssaako n'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka. Ku nsonga y'ogoba obwavu mu bantu, Museveni alaze abalimi n'abalunzi abazze nga bagoberera ebigambo bye era nkati beenogera nnusu, kyokka n'alambika nti abalinaanye entobazi nti basobola okulundiramu ebyennyanja so si kulimiramu muceere kubanga gwo guzikaza. Yeewaddeko ekyokulabirako nti alunda ebyennyanja e Teso, Kabaale ne Rango nti naye yakizuula nti ebyennyanja bifuna kiralo. I get about 70 million per acre. Abalimi abasebe banywerera omwo naye balina okwemanyiza okufiirira ebirime mu kaseera ak'ekyeya balema okufiirizibwa. You save water for irrigation. Ebyobulamu, ebyobujjanjabi kw'ossa n'amazzi amayonjo n'akatale ategeeza nti gavumenti yakwongera okubisaako essira. If you do this, you will find that people will be very happy with the NRM. Kyokka Museveni akyamudde abantu bw'abaddukiddemu emisinde ng'amaliriza okwogera era bw'atunaddeyo n'atuula. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate era nga tukyali eyo, enkalu zibadde mu kulonda abegwanyiza ku bifo eby'oku ntikko mu kibiina ekya NRM luyite olukiiko lwa SEC mu Akalulu. Ak'omumyuka wa ssentebe owa NRM omukyala Speaker Anita Among aleebezza ali mu kifo kino Rebecca Kadaga. Ye Godfrey Kiwanda Suubi yegasse ku Minisita Haruna Kyeyune Kasolo okumegga Moses Kalisa Kalangwa. Okulonda abakiise ba SEC ku ssaawa Kololo kutandise na kuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe NRM omukyala kino kivuganyiziddwako Rebecca yatwala Kadaga omumyuka asooka wa ssaawa minisita Anita Among Speaker wa Paalamenti. Bano basoose kwogerako eri abalonzi, Kadaga ne yeewuunya engeri ekiro kyonna abalonzi gye basuze bagulirirwa nga baweebwa omusimbi omuyitirivu baleme okumulonda. I think it's a matter of grave concern that the level of bribery, of intimidation, of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. 300,000 shillings to each delegate, and realize that we don't need to support the corrupt, and to know that the money being used is actually your money. This is taxpayers' money. So please chew it
but make the right choices. Yamonga akakasizza nti akalulu kano agenda kawangula akolera ekibiina. When you vote for Anita, you're voting for a mobilizer. You vote for Anita, you vote for a unifying factor. When you vote for Anita, you're voting for a person to promote NRM up the ground. Okulonda kutandise era Pulezidenti Museveni abaddewo okukakasa nti kutambula bulungi ng'abalonzi bawuddwamu ne balonda okusinziira mu bitundu gye bava. Mu buvanjuba Kadaga n'Amongo abadde balondera wamu era nga bakuliddemu okulonda basoose kulondesa disitulikiti y'e Bukedya Mongo gy'ava ne disitulikiti eziriraanyeewo. Disitulikiti ezisinga zironze Amongo. Mu kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu buvanjuba Kapiteeni Mike Mukula avudde mu lwokaano n'alekera Kelvin Echwedu ng'ono alumiriza Echwedu okugulirira abalonzi era n'akakasa nti singa omuzigo ogugulirira abalonzi mu kibiina gugenda mu maaso ekibiina ky'NRM kyandisanawo. And it's almost voluntary. There is no money at stake. When people spend heinous amounts of money in the elections and mad elections of our mighty revolutionary party, we have a problem. And I want therefore to state with my head clear that I will step aside. Yechedu yebazizza abamulonze. I pledge with the guidance of the chairman and the leaders of the party to serve the party, our chairman, our country. Hello. Ebifo ebizigaddewo okulonda kuliko eky'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu Buganda ng'abadde beesimbyewo okuli Godfrey Kiwanda Suubi, Hakim Kyeswa n'abalala basazeewo badde ku ludda lwa minisita Aluna Kyeyune Kasolo basobole okuwangula Moses Kalangwa. Ebifo ebirala tebinalondwako kyokka kaminsona y'ebyokulonda James Kinobe akasizza ng'okulonda ekutambudde obulungi. Abalonzi buli olaba buli muntu ayagala muntu we bakakamu ate bakola kyeyagalire terina gw'osindiikiriza. So ife tweweireyo ng'amagumbe gakali amato tubone nga tutambula aye nga ekisinga bukulu n'okufuna abakulembeze abali flexible. Twidye olwaleero nga tuleese obuwagizi bwaife okulonda maama olw'ebirungi byakoleire Busoga nga tukubiriza bantu baffe mu kitundu ebyowansi okuba nti beegatta ne babeera wamu okuba nti bakulembera batambulira mu suppose. Tukakatako okulaba nga message eno etuuka abantu kuuma omutindo kulanga naddala ffe abalimi b'emmwanyi kulanga emmwanyi efuna omutindo omulungi. Zuuka tukole muzeeyi gwe mulamwa gwe bbanga ddene nnyo nga atukubiriza okukola. Era tusaba abo betulonze batuukirize ebyo ebikolana n'ekibiina okugeza ng'okwongera Pulezidenti Museveni Akalulu. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate ebyokwerinda binywezeddwa nga bagambibwa okukuba omusuubuzi amasasi agamuttirawo ow'ekikandwa bakomezebwawo mu kifo we baakolera obutemu buno. Bano beerumiriza era ng'abantu beebazizza ab'ebyokwerinda olw'okuteekamu amaanyi. Abasiba bagayibwa okutta omusuubuzi Hamani Kiyaga ekikandwa baddiziddwa gye baddiza omusango ogw'okumukuba amasasi tebamutta n'okumubbako ssente. Eno batusiddeyo kusa musanvu ez'omuntu ne balagira okunnyonnyola poliisi n'amagye gibalukamu olukwe olw'okubba n'okutta omusobozi. Muyingo Gerard emyaka 18 nga kikaba nti yali n'emmondo yakozesa okuba amasasi yasoose okulaga poliisi bwe kyali n'ategeeza nga mukama we bwe yamuleeta nga omulungu gwe gwali gwakukuba ate abalala banyagulule nga mu lukwe mwalimu n'abalina okubavuga ku bodaboda okubaddusaawo ng'obunyazi bumaze okukolebwa. Alaze poliisi engeri gyakikolamu n'atula ne bwe yakweka emmondo era ng'agamba nti ye kennyini yakuba nannyini dduuka essasi eryamutta nga mu katambi bwe kazi kasaasanyizibwa.
ategeeza nti yakubba ne mukama waabwe esase eryamutambutanwa era nakubba ne munnaabwe yasomadde ero kyokka ngo naye teyafa era poliisi gwe yakozeseza okukwata abalala. wasooka n'ogiteeka awo nga tewali muddo n'ogiteeka eyali alina okukwata sente yali ani? nali manyiko babiri Ivani ne Kayibanda. Konde Idi ne Nsima Sulaimani abavuga bodaboda banyonyodde poliisi bye baakola mu Mutembo no. Sajira munzi Ndamika mu defense w'ekitundu yebaza poliisi n'amagye olw'omuyigo ku babbi bano n'ategeeza nga kibwadde soobe kyakubanamu ekyekango. Munnaye kyamukisa nti tweyanzanyo enyanza sirikale ne poliisi yakoze omulimu gw'amaanyi okubanti ekwata abantu abo okubazuula wawe bali n'okuzuula emmundu. ya Wellington Serebe ssente w'ekyalo agamba nti basanyufu olw'obuzibu okutuusa okukwata abattamusuubuzi munnaabwe. Ambye n'okulongoosa erinnya ly'abakuumaddembe kubanga ebimu byali nga bwemubimanyi bwe bali bwe baali abantu buli omu akyogera nga bw'alowooza. Tusooka okwebaza gavumenti yaffe olw'amaanyi amangi geetaddemu babbi abadde batutawaanya kati abasibe babatuleeteddeko olwaleero ne tubalaba naye njagala okusaasira ddala abantu b'ebukalango ne kirumu kubibwako muganda waffe ono yali omusuubuzi ow'amaanyi. Oluvadde PC w'Ekakiri abasabye Benard asinkanye abatuuze n'abakisanga bagambye okubeera mu lukwe bonna bwe balina n'obujulizi bonna bamaze okubukungaanya ng'essaawa yonna baakutwalibwa mu kkooti. Ngenda kubategeeza kino ababbi bonna twabakwata emundu ne tugifuna eri mu ngalo za poliisi abasajja tubalina genda batwalawa mbuga z'amateeka. Abasabye Kadaga n'abakuumaddembe obategeeze nga obumenyi bw'amateeka obuli mu kitundu basobole okuyambibwa. Eno poliisi yammwe magye gammwe mutuwe information tufune tufune ababbi abalala. Eddemu lyo lyaliwo mu kiro kya Kesanga 17 omwezi guno era ng'omu ku bannamwandu yatubulira engeri gye baabalumbamu. N'agamba muggyeeyo ssente kwagala ssente bwe yakyogedde nze nezggyeyo ssente nezimukasukira nemugala ssente ziizo n'akuba essasi eryokubiri n'afuluma ebweru ng'amaze okulaba ssente n'akuba amasasi abo ababadde bazze okugula badde nga bakasitoma. Mu kuziika kwa Luwunga 18 omwezi gwegomo poliisi yagumya abooluganda nga yabagenda okuli kisoboka okulaba nga abatemu bonna bakwatibwa. Oyo kasitoma ye yali mubbi namba emu because yaketa Kizawire yakusakidde gwe kulaba Kede TV ng'atwala omwana we Magombe. Kale n'emboozi ezo katusooke tukuwummuzemu kyekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Conversion Feeds Limited abakutuusaako ekirungo kya Intraco kati ate tuleese broiler 35 mu abalunda zileya 10% tumulina tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka banana flavor gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire okunoonya omulimi asinga baabana abeegassi abatadde amaanyi mu kwongera omutindo ku mmwanyi. Ensinga egenda efunda n'akalipagano k'ebidduka nga be baana baliwo abakugu bakyatakula emitwe okuyiiya kiki ekinsokolebwa okutaasa embeera. Leero tukubidde tooki mu treni eyazimbibwa Abachina kyokka obutefaananyirizaako ne ze tumanyi yo etambulira mu bwengula era nga kyekigiyisa Sky Train. Canada yagigula nga kati etambuza abantu e Vancouver erabika ng'eyo yeewunzise naye nga batambuliramu batudde entende eno ekozesa automated light rapid transit technology agiyambako okwevugayo
kyokka nga buli kimu oba ebiragiro byeyagala okuwa oyita mu kompyuta zakozidukanyizibwa software owa driveless rapid transit system eno ezeeyongerwako omutindo okuva ku Mark 1 okutuuka ku Mark 5 ng'ekozesa permanent magnet okusobola okuwalirira ekiyumba mu bwengula ku nkubo zaayo nti n'amasannyalaze ne bwe gaba gavuddeko esigala etambula bulungi ate kompyuta zo ne zikozesa battery za lithium iron ezaateekebwamu. Enkubo baaziwanika okutuuka mu mita 10 waggulu. Eno baagizimba ng'eyita mu bizimbe era nga mwamutera okubeera station oba stage zaayo. Enkubo okwetambulira kiyite track gauge ya milimita 1435 ng'abakugu zino ze bayita standard gauge yadde evugibwa ku sipiidi ya kilomita 4 buli ssaawa oba miles 25 buli ssaawa esobola bulungi nnyo okudduka okutuuka ku kilomita 80 buli ssaawa oba miles 5 buli ssaawa. Sayansi ne tekinologiya. Kale nkolisa ennyo mu kumulamu okwo katweyongerayo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja afulumizza alipoota ekwata ku ttaka erya Kirabulindo eyakoleddwa aba minisitule ey'eby'ettaka nga lino lirudde nga liriko enkaayana. Mu alipoota Minisita Mayanja ategeezezza nti ebyapa ebisoba mu 300 bya mpewo. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja abitaddemu engato okugenda e Bulindo okusoma alipoota ku ndoolito z'ettaka ezibaddewo wakati w'abatuuze n'abafamire ya Javas mu Kibi Wagumbulizi. Olukiiko lwetabiddwamu Meeya wa Kira Julius Mutebi Nsubuga, amyuka RDC wa Kira Naboth Kagoro n'abatuuze. Ensonga zino zirudde nga ziriko okusika omuguwa wakati wa famire ya Javas mu Kibi Wagumbulizi n'abatuuze abasuka mu 300. Meeya Mutebi yabazza minisita olw'okudda okumaliriza ensonga zino. Ono era yennyamidde olw'abantu abatakwatibwako abeewaŋŋamya ku ttaka ly'abatuuze. Bawamba ettaka ly'abantu ne balisiisirako sebo nga terina abagamba bw'ogendewa OC station n'omusanga atya okuyingiza mu kitabo. RDC Naboth naye ayogedde ku mmere eri ku ttaka lino. So if land is affected, we cannot do anything in our country. So we are trying to make sure that we resolve this land. Mu kusoma alipoota minisita ategeezezza nga bwe baakoze okunoonyereza nga waliwo ebyapa ebiri eyo mu 300 eby'empewo bye baawa abatuuze era nga bino anenyeza Javas Wagumbulizi eyagenda abisalaasala. Lipoota kati yina efulumye eraze nti waliwo ebyapa nga 400 eby'empewo ebya mizimu kigambe ghost titles ebyapa ebyo byonna kankwese gamba nti tubisazizzaamu naye nga tukyenzikiriza nti abaana ntiseeyo be basobye ebintu bino kuba kiwali muntu alina kyapa akirina yakijja mu bbanga. Ayongeddeko nga bwe yamazeewo okukwatagana n'akakiiko aka State House Anti-Corruption Unit akakulirwa General Henry Soke okulaba nga bakwata buli eyeetaba mu vulugu ono. Ebyapa ebiri mu mpewo ebiri mu bwani atukoze n'abukikozeseza ba officers be bakolaganye nabo mu ministry. Tujja kukwatayo the principal actor n'abo abamuyambako abetters, aiders and abetters oba oliawo ba officers mu ministry bonna oba oliawo n'abalala bonna bajja kukwatibwako. Abatuuze nga bakulembeddwamu Muzeeyi Samuel Sebina n'abalala beekokodde effujjo erize likolebwa ku batuuze ne bawerawo okufiira ku ttaka lyabwe. Ploti yange 1560 yazimbako lwampaka nimulamisenkezi aliawo yatandika ebintu ebyo lwoyo ubira ku bantu lwoyo kenyini yatandika ebintu ebisinga byonna. Bwe kibanga ploti zino zonna mpewo kitegeeza ne Wagumbulizi Jafes watudde olwaleero ne bajjajjaabe we beebase ettaka eryo mpewo era teririiwo. Kyagenda nnime ku nnimiro yange bagenda kunkwatako okubakima basaiddewo container musiramu basikitemain at night. That container cost the at night. So we want to understand what's going to happen to our place. Kyokka ye Javas Mukibi bayimbwa nga ye mutabani wa Wagumbulizi mu kwanukula ategeezezza minisita nga bw'agenda okutuula balabe bwe bagonjoola ensonga zino. Ate nange nga nanyinza olina okulabirira ekyange sijja kuleka omubbi ayineyine ng'ali ku kyange era mukadde wange okwetegekera ensonga zino zonna ofiisi nagizimba bweri era nja kusaba nga tuvudde wano twali awali ofiisi omuntu yenna alina ensonga addemu ofiisi eyo
tuzikwateko nga tukwatagana wamu n'omukyala bw'otwadde n'abayisoke nabo bw'otwadde tube nga tugonjoola buli muntu atule ng'ali mirembe. Oluvannyuma Minisita Mayanja alagidde abatuuze okusigala nga bakozesa ettaka lyabwe era alipoota gikwasiza RDC Naboth okugigabira abatuuze. It is a product of the State House Anti-Corruption Unit, of the local leadership here, of the surveys and mapping, detailing all the details of the land in Burundi. Ronald Kasasa ne Robert Musanje bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate bo abakulembeze ab'ekibiina ky'abalimi eky'obwegassi ekyabigadde Farmers Cooperative balaze engeri obwegassi gye bubayambye okwongera ku nnyingiza yaabwe n'okusitula ebyenfuna. Emboozi eno ekutuusibwako mu mpaka z'omulimi asinga 225 nga empaka zino zivujjiriddwa bannaffe aba kampuni eya Vision Group ngeno yetwala ne Bukedde TV. Ate era n'ab'ekitebe kya Budaaki mu Uganda, kampuni y'ennyonyi eya KLM Airlines, banka ya DFCU ne kampuni ya Cowdays ngene kuleetera akalungu ak'ebisolo. Erinnya Biganda lyafunzibwa mu mannya g'eggombolola ebbiri ezirimu ekibiina kino omuli Bigasa ne Kitanda ezisanga mu disitulikiti Bukomansimbi era nga kirimu bammemba 698. Ssentebe w'ekibiina kino omugagga Ssenyondwa agambye nti baatandika okwegatta ng'abalimi b'emmwanyi mu mwaka gwa 2007 era nga baatandikira ku byalo byabwe okutuuka lwe baatuuka ku mutendera gwa cooperative. Eno ye Uganda Farmers Cooperative nga tuli balimi abali ennyo ku mulamu ogw'okulima emmwanyi, kuzigattako omutindo n'okuzitunda mu katale. Annyodde nti ekimu ku nsonga lwaki baasalawo okwegatta ng'abalimi baali baagala okutundira awamu ate n'okwongera omutindo ku mmwanyi zaabwe. Mu butuufu luli entunda gye twatundangamu buli muntu yatundanga ku lulwe nga batudondola nnyo, kati mu kutundira awamu kyatuyamba nnyo. Bwe baatandika kaweefube ono baasalawo ne beeguza emigabo mu kibiina nga ssente ze baafuna zaabayamba okugula ekyuma ekisunsula emmwanyi ekyasooka ne bawona okutwalanga emmwanyi zaabwe ku byuma by'abalala. Kutandika okukola cooperative twatandika n'okugula emigabo. Bwe twagula emigabo egyo bwe gyakuŋŋaana ne tulaba nga twetaaga okufuna ekyuma ekyaffe ku bwaffe. Agambye nti okuva lwe beegatta bafunye ebirungi bingi omuli okugula emmotoka etambuza emmwanyi zaabwe, okugula tractor n'okuzimbira essomero ekibiina abaana bwe basomera ate n'oluzzi okusobola okuddiza abantu b'ekitundu. Ayongeddeko nti ekibiina kino kiyambye nnyo mu kuwa abantu naddala abavubuka emirimu ekibayambye okweyimirizaawo. Cooperative eno eyambye nnyo abantu naddala mu by'emirimu naddala abavubuka bw'ekitundu kino. Bangi bajja ne bafuna emirimu wano. Ssenyondo agasseeko nti kati tebakyakoma kuba kase yekka naye baatandika n'okukola kaawa abantu ne beeyongera okufuna mulimu gwabwe. Mu Uganda Farmers Cooperative emmwanyi tetutunda kibooko. Emmwanyi tuzigattako omutindo ne tuzisunsula. Bwe tumala okuzisunsula ezimu tuzitunda katale endala ne tukolamu kaawa. Alaze ekirooto kye balina nga baagala okubeera ekibiina ky'obwegassi ekisinga mu Masaka mu kufulumya kaawa omungi ate n'emmwanyi ezisindikibwa katale k'ensi yonna. N'ekiruubirirwa ffe ng'aba Uganda Farmers Cooperative okubeera nga ffe tusinga mu kuleeta Masaka, okubeera nti ffe cooperative esinga okumanyika ate n'okukolera ddala obulungi. Alaze n'ebibakola ng'ekibiina ky'obwegassi okukuuma omutindo gw'emmwanyi. Ekituyambye nnyo okukuuma omutindo gw'emmwanyi, tunoga mmwanyi eyengedde yokka. Emmwanyi erina kwanikibwa ku matundubaali, wabula kino tekikyakwasibwa na tteeka buli muntu ekyakimanyi. Ate sitowaazi zino oluvannyuma nga zivudde ku matundubaali zikaze bulungi nga tebannakuzireeta wano. Sitowe erina kubanga ya mmwanyi yokka temulimu kantu kalala konna. Ayogedde kusomoozebwa kuba kyasanga omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, obulwadde obulumba emmwanyi n'okukyukakyuka kw'ebbeeyi, kyokka nga bafuba okulwanyisa okusomoozebwa kuno. Naddala omwaka guno sizoni eno tuyisiddwa bubi nnyo kubanga akatale kazannya buzannyi kati. Ate nga kazannya mu mbeera yaakukka so si kuba nti nno keeyongera bweyongera. Ate omuwanika w'ekibiina kino Joseph Mulema agambye nti mu kibiina balinamu n'akanyomero k'okwewola nga bakola endagaano oyo eyeewoza okusasula ssente nga mulimu amagoba amatono oba okusasula ebbanja lye ng'aleeta emmwanyi. Kubanga omuntu yalibadde awaayo mmwanyi ze mu bikagga
ajja neyewola ssente n'afuna ssente mu advance kati n'abanga atwaliriza emmanyi ozikuuza n'asobola okuzireeta ne bajjako okujja ssente ziyaba yeewola nezidda weziriwe zaabo nekimuyamba okuba tatuyana nnyo na bikagga kumudondola abusuubuzi aba bulijjo ssebo. Ayogedde ne ku ngeri gye bakuumamu ebitabo n'ebyokwerinda. Bitukuumye cooperative yafuna okuba nti ewangadde biwandiiko okukuuma ebiwandiiko era nga boolaba wano ssebo. Ate omumyuka wa ssente wa Buganda Harriet Nansubuga alaze engeri ekitundu ky'ebukomansimbi gye kiganyuddwa okuva lwe batandika okukola kaawa. N'obudde ssente zennyini okuddamu okufezibula kaawa oyo kuba bwe tutunda zikola zijja mu cooperative yaffe. Emmanuel Sekago yakusakidde gwino ku Waakuliteeka TV. Kabadde kaseera ka buyinike mu kuziika omusuubuzi w'emmotoka Anthony Mutinisa eyatiddwa omukuumi we ku Sande wano mu kibuga Kampala. Ono aziikiddwa mu disitulikiti ey'Ekikuube era nga abooluganda basabye gavumenti n'ebitongole byonna ebikola mu byokwerinda okwongera okunyweza embeera y'ebyokwerinda. Abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo Kabaale kyabicweke mu luka gw'Eruhunga mu gomole buhimbi ekikuubo okuziika omusuubuzi w'emmotoka Anthony Mutinisa eyattibwa omukuumi we ku Sande. Pasita Kasajja Nicholas kula family basiimye ebitongole ebikuumaddembe olw'obwa bwe bakozesezza okukwata abagabi b'okwenyigira mu ttemo. My appeal is gavumenti egatwale mu kkooti bajunaanizibwe omusango gwe baakozere. We need a fair justice from the court, from the government. Yasinde Bukenya nga olugalo lwa Mutinisa asibibwa okunoonyeza okuzulira ddala abaali nabegewete lino eryakulira ku muntu waabwe. Tetujja kugamba nti waliwo betusuubira naye banoonyereza abaali mabega mweki kubanga oli tasaa kuva eri n'akuba omuntu waatyo amasasi nga talina muki musango. Mukenya ategeeza nti omukuumi yakwatiddwa yava South Africa negatta ku kampuni y'obwannannyini wabula nti yasaba mwogo okuuma omugenzi Mutinisa ekirekawo ebibuuzo bingi. Yava mu nsi ya South Africa okujja wano yafuna ekifo ky'aba security n'agenda ne yeeteekayo ng'omukuumi. Bajja n'agenda n'agamba ayagala kuuma mukulu waffe oyo gwe yasse. Fred Mutalebwanga ye mukulu w'omugenzi asabye gavumenti ebambyeko omusango ne famire emanyi ekituufu obanga ddala abatemula muganda waabwe bakikola kulaba oba mwalimu olukwe. Era babajjemu ekituufu batumibwa bakikola ku lwabwe ebyo bye twagala okukola. Baliwo olukwe lwe baaluka nga abantu balimu bawerako baali balwanira bintu mu bizinesi ekigendererwa kyali kiddala. Mutalemu agamba nti nga famire tebawuliranko nti munnaabwe alina embiranye n'omuntu yenna. Tubaddewo bulungi nga tetulina kintu kyonna kye tuwulira. Abafamire basiimye omugenzi olw'okuyambako okutegeera Katonda n'okulowoka era nti abadde empagi y'amaanyi mu famire. Pasita Joseph Victor akulembeddemu okuwulira ze abantu okwekenneenya bye bakola oba bya Katonda kuba akaseera akukwanukula ebibuuzo gyekali. Omwami ono abadde mulamu ng'alivinga with purpose kati omulimu gwagumaze. Omulimu gwayagumaliriza. Njagala okubuuza ekyo. Kwenda wakabuze omulimu gwo guli gutya. Oluva Mutinisa aziikiddwa ng'alese omuliko ababiri okuli omuwala n'omulenzi n'endamuntu Rebecca Mutinisa. Ambulozi niwagaba Katooto yakusakidde guli ku Waakuliteeka TV. Kale ate abakristu bongedde okuwaayo ensimbi ez'okuddaabiriza Lutikko ey'Erubaga nga beetegekera ebijaguzo eby'emyaka 10 bukyanga ezimbibwa. Kyokka Ssaabasumba ow'essaza ekkulu ery'e Kampala Pose Mwogerere yeekokkodde obukodo obususse ennyo mu bantu nga kati bangi baafuuka basita kange. Wabula era akubiriza abantu okwongera okuwaayo eri omulimu gwa Katonda. Abakristo okuva mu vikariyeti ya Mutala Maria bakungaanye ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu nteekateeka ya Lamaga Yoyota Lubaga yateekebwawo okusonda ensimbi ez'okuddaabiza Lutikko eno. Mu kweteekera ebikujjuko eby'emyaka 10 bukyanga ezimbibwa.
omukolo gwetayoeko Ssaabasumba essezekulu erya Kampala Posi Mwogerere aseseddwa oti okuva mu parish ezikola vicariate eno Lukiiko Tesitesi Ssaabakristu wa Uganda Javezi Ndya nabo n'abalala abakristu bawadde obweyamo eri Ssaabasumba n'abawa omukisa. Lwaleero sobola okujja n'emiliyoni emu emitwalo akulira akakiiko akakunga wamu n'okunoonya ensimbi mu nteekateeka eno ayanjulidde Ssaabasumba ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 4 ezakasondebwawo neyebaza abaweddeyo. Bannange tetunnaluba tukyanoonya akawumbi kalamba mu nnaku zino zisigaddeyo 6 naye omulimu gw'okuzimba n'okuyooyoota tulina gukola mu mwezi guno gwokka ogw'omwenda. Ssentebe w'akakiiko akanoonya ensimbi Pius Mugalasi agambye nti ensimbi zaakuyamba nnyo mu kusitula omutindo gwa Lutiko era nga zaatandise dda okukola ku bintu eby'enjawulo. Tweyama nti omulimu ogwo tujja gutuukiriza era Ssaabasumba 26 n'atuukira paakingi eyo ejja kuba ng'ewedde. Ssaabasumba yeebazizza abajjumbidde enteekateeka eno. Eno kakiiko yaffe ffenna nga Uganda si ya Kampala yekka eyaffe ffenna era nsanze okulaba nga neyokola eri wano okulaba nga eteeka bwekitiibwa okuyooyoota. Abakristu okunywera ku ekereziya baleme kuwuliriza ebigambo ebyebongesebwa. Okubeera nti tebabakangakanga nti ekereziya eweddewo tukyali obumu nnyo era tugumira nnyo ku ndereza yammwe. Avumiridde obukodde obususse mu bantu nga bangi beefudde basitakange ate nga bafa ne bazireka nga bakuutidde okulembeza omutima omugabi. Ne waliwo abakodo nga gavumenti sente zange mpa nazo n'ozisibira mu kisenge n'otekako okufu n'omukuumi n'ofa n'ozirekawo. Oluvannyuma akwasiddwa ceeke ya bukadde obusoba 36 erisondeddwa. Ssaabakristu wa Uganda Ndya nabo nga yamyuka akulira kampuni ya Vision Group ayogedde ku bukulu bwa Lutiko eno yayogeddeko nti kabonero akanyweza ekereziya. Cathedral yaffe ate eno Cathedral ya Kampala Archdiocese si ya Kampala yokka. Akunze abakristu okwongera okuwaayo. Buli omu kyaba asobola tuweeyo byonna bye tusobola ku mulamwa guno. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.